Okirabi. Neta sebo. Ebyo byoza simanya TV. Nze TV gye nasookerako. Jali emitwalo 23 mu. Olwo TV center mu ndeeberanga. TV center ya maanyi seera ebyo like yali nawe. Ya maanyi. Tewali mutono. Promotioni. Olwo TV gundi ebyamasanyalaze bya Gates. Wakwesako ku TV ya Gates. Bamekanga agamba nti nze TV ya Gates. Yamanyire ennaku. Kimanyira zikyalimu. Kati baali batunda emitwalo 23 nga bakuwa TV ya Gates, ne bakuwa DVD player, ne bakuwa ne paasi ebya Gates. Naye nga DVD player gye baali bagaba, that was 2008. 28 awo. 28. TV gye baali bagaba ku TV center mu ndeebe ya Gates. Nga bwogisaako yali ya kibuto inchi 14. Nga bwogisaako egera nesooka emira amasanyalaze. Eyingiza ekifaananyi. Eyingiza n'ekanyuga. Neryoka ekasuka ekifaananyi. Kati bwe yagenda nga ekaddiwa. Ng'esooka neyo essanyalaze. N'ogirindamu eddakiika ogenda okulaba ng'ezze. Egundi yaayo enki DVD player yabangako deeke esoma ebiteepu analog eno bwe analog butwaberera ku analog nga TV esika munnange ng'esika kati awo nga bw'obeera omwavu omakinga sure oba tolina nnyo zaakulya omakinga sure nti oyina firimu ezimala. Era omuntu yenna nga obali mwavu mu muzigo ky'osooka okukola kufuna mukwano gwo owa library. Nayinanga Manti Videos ekasubi. Manti Videos ekasubi nga wenzijja. Wali ez'omulembe. N'essimu we nabeerera ku ndikuta madda nga nzijja wa ssimu. Simu ki? Simu videography. Kali kabanda awo naawe. Kati nga bwe tujja firimu. Simu obakooli. Ng'osooka n'omanya nti nyina 15,000 naye tezimbiisa kimala. Kati ng'ekimu ku kigenda okuteekateeka wakiri oli ekibu kimu laba firimu. Laba firimu. Omwavu tabulwa buwunga mu nnyumba. Kati nga kyeweewala genda mu kibanda. Ate ekibanda ogenda kunsaba ssente. Kati yaziba 5. Zaalinga 2 munnange. Ekibanda ekyo kiraba. Mwatanga bayola. Saalinga nnyo muntu wa leve eyo ya kibanda. Nga nfuna firimu kati watuukanga ng'oli mukwano gwabwe ng'omuwa 10 n'akuwa firimu 3. Nodde waka n'oziraba. Naye ate ku mizigo kwabangako enkola z'omaze zimpe nange ompizi. Era ekyo nakyo kyalingawo. Wazikozesaako. Kyalinga bakuyolera ya 2. Naye nayina embeera y'obuteemanyiiza nnyo. Nga mama naamu bayitako. Nze bwe nabanga sirina kyakulya mu nnyumba nga sigulawo. Ate oggulawo? Kati ng'omalako otya? Ate okumalako ntya? Gaataguddeewo ate tolina kyakulya. Ate onjagaza ki? Gwe tekutta? Ate sisabiriza. Era nga ne bwe naaba naagenda ewa Bright emasajja okwewola kiri ekindaazi n'akasera ninda neewereemu. Omanyi enjala yakulumanga n'otya n'okutambula mu bantu. Okimanyi nti enjala bw'ekuluma otya okutambula mu bantu oba omanyi bakulaba nti kati ekuluma. Ate erumya omutwe. Erumya omutwe. Kati ng'olaba firimu paka budde kejenge n'olyoka ofuna ekyokulya aye n'ogiraba paka 8. Kati bwe twafunira omukisa bukedde n'ereeta firimu eyakugundi ey'okubukedde jingo katandika butandisi. Awo ne tuba kakyaliko ndowooza awo ne tukakkalira ng'okwo ng'olinda budde bwako sawa 8. Eno olaba eno kali bwe katandika eno n'ogisevinga n'ogipozi nga togiraba ate nga kuliko eri oyonoona. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Wana wa
eshonge zimba uliriza lugonvu yeka wala bya lugonvu mwana wa mama